ekibuuzo kye mulina obuuza abaana ba Ghetto Kids bagatta ki ku Eddie Kenzo should be the question. Bo talina kyabagattako. Mbuli tindage kiriwa abantu bagenda kunyigira yiga kati nze ngonyigira kibuno because abantu bamanyi Eddie Kenzo akyusiza obulamu bw'abaana abo teyakyusa abaana abo bakyusa obulamu bwa Kenzo era nsubira akasente kayingiza ku YouTube buli mwezi toli YouTuber yali abakwatiddeko ekitundutundu obeerayo tasobola agaba kyejo bana bawulire tubamanyi babitugaba byebudaku tasukka kyejo nimukola press conference centers bawe ennaku ssatu maso but that's none of my business. Obuzibu buva walina empalana ne Kenzo sisobola. I'm just telling you the facts. Abaana ba triplets Ghetto Kids kanteke ne soda wansi bayina ennyonyi nga bagenda kutambulira ku St. Brussels Entebbe nga bajja London. Okimanyi nti Eddie Kenzo through his contacts yalemesa abaana Okulinya Enyonyi. Lwaki kisoboka ne tubakweka mu hoteli nga Seguyo w'olugambo yekka yamanyi we bali mu ka hoteli gye tubakwese paka bwe nabagulya tiketi endala balinnye Ethiopian Airlines. Omanyi ennaku zino yiga ennaku zino Kalebula asibya kale kwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya omulungi atulaba nijoso mwatulaba kyokola kyamaanyi nnyo mu nsi kimu osinga otulaba abali mu Europe mugamba mutya bali wano Uganda kikitya mbeera ki okutwalira wamu. Uganda akasana inaku zino kaaka kuba tekyatonya luli enkuba badde ekeranga kutonya buli dakiika naye ndisebo neggulu yayisizaamu eggaali egamba naye enkuba etufuukidde ekizibu wano e Uganda naye mwaka mulamba tuli mu winter Uganda olesa obutunda taata leeta wano taata seno show yabakugu bokka Fanta wange naye muleete leeta ebyokunywa byonna bireete wano blaza my blaza naye nga nkutegeeza nti wano nga bwe tukole we tunywa mpola mpola freestyle show si byakwetegeka nnyo nga bwotera okugira wetegekitereera nkukoleza ku show ndine muganda wange unabeera baba wange kuba yeyiga akantu wano saagala katambule yiga kajja tambula abantu bajja tunda ekankateeke wano kati nga tekazuula mukulu ate kajuisolooza takaleese because olwaleero ndine yiga mukulu wange tugeraba nga tuwayaamu ku nsonga waliwo ensonga ey'amaanyi ey'omuleesezza akole analysis atubuulire bintu byali bituufu bya bulimba bwe bityo ebyali byatambula bitya ikasooka obuze kuba tulaba Celebrity Track abalabi b'omukutu guno mu amanya nze yiga Samuel Joel abasinga bampita MP Lubaga South wadde obwa MP Saabulya kyo kyatuukawo ate n'okwesimbayo seesimbayo neesimbaeyo butiiru mu Bagisu eyo weewaawo kibiina gye kyansindika yekali gye bakuwa wajja kadi of course National Unity Platform kibiina ky'abantu muli bannoopo naye tulina buzibu kuba bibiina birala naye ekya honorable ekitibwa akisigaza of course bwe weesimbawo once a honorable always a honorable that's why abantu bwe batusanga honorable onzijukiza kansala yakuba essimu ku radio CBS yabujajja naga kyekisinga waliwo programu babagiyita batya kyekisinga okunyiiza oba ekisinga okunyiiza bano abantu biyita kansala nga batumma kati bakusanga kansala kansala tuoche nga naye n'akalumu akanyema naye ezobwa honorable of course it's a pleasure nti abantu batuteekamu obwesige naye ekibiina nekituteekamu obwesige etuba nga tusobola okubakiikira wadde tetubakikira mu parliament naye era obeera reflection of the community so it's an honor to always call me honorable. Okay. Nsanyusa okulaba ku show yange ndowooza it's the first time ate nga tumanyiganye emyaka mingi nnyo naye waliwo ensonga ebadde etambula ennaku ezo ate bwe nagirabye nenjukira nti wagiŋŋambako emyaka nga 2-3 egiyise nga tunyumyamu noŋŋamba kyali bwe kiti naye nensirika naye kati nagezi olanga kyakomyewo tulina abaana baffe aba Ghetto Kids babadde mu Britain Got Talent babadde eliminated yesterday tebawangudde naye baateekamu amaanyi n'okutuuka ku final era atwongera obbayozayoza omukulu Teacher Kavuma ne ttiimu yonna essaawa zino egyokwasaganya kulabika nti abaana abo bafuuka kyebali okutwalira wamu weewaawo ebiseera ebyo emabega kwawo
nalaba omukulu Kenzo yayogera ku baana abo nga bagenze mu Britain Got Talent. Yes sir. Nayogera engeri yafuna abaana abo ba Ghetto Kids yabatuuma erinnya lya Ghetto Kids n'aba brandinga baali bubi yabasanga ekiro nga bayiriba n'addayo n'agamba mukyala we Rema n'amugamba nti back then ekiseera ebyo ng'akyali ne Rema by the way ng'akyali ne Rema n'amugamba nti mbadde nsaba ka disclaimer kyuse yali mukyala we Rema yali mukyala we Rema bajja kutegeeza n'amugamba ndabye abaana naye enaku enkutte naye nandyagadde okubako kyembakolera era n'abakwatako n'akyusa obulamu bwabwe mu comments nyingi ze zibeerawo okuvannyuma yakola ebyo naye waliwo comment gye waze n'okomentinga n'ogamba nti abaana abo beesibako naye ku international level sigwe wabatuusaayo sigwe wabatuwaala ne tusigala n'ebibuuzo bingi buzibu ki lwaki wavuddeyo n'oyogera ekyo omuntu yandyebuuzizza obusungu obujjawa ovayo n'okola komenti bweti n'olaga nti talina kye yakola kyenjaga okuwabula musiba busungu nze njaga nnyo okwogera amazima divorce sobola keera nkya neesiba ku mulimu ogugwo nga sigirwa gukola. The question is nabadde very clear internationally talina kye yali akoledde baana abo rather abaana abo balina kye bamukola internationally because Kenzo nasoma naye Lubiri nga ndi mu senior 4 ndi mu senior 2 ndi assistant entertainment prefect mulabye nga atandika okuyimba. He's a big artist no doubt but the fact is si yatuusa abaana ba Ghetto Kids we bali awo twagala okumanya emboozi egende mpola mpola lwaki kuba tumanyi abaana tumamanyira nnyo mu Sitya Rose. Yes nze njagala nnyo Martin Better manager wa Kenzo musajja ali very calm very respectful ekyokubiri ne Kenzo ali behaved wadde yalwanamu kemabega wali naye sijja kugamba nti wampisa mbi kyenyinza okugamba nti sometimes nayogera lumu ku interview nengamba abayimbi balina narcissistic behavior yeriwa oba ekintu kye bayita personality disorder bwe balowooza nti no bakitalo nnyo balowooza ensi etambulira ku bo that the world rotates around them naye history had proven the wrong nti actually we can live without those people so bwe nalabye Kenzo ng'ayogera mbu yaleeta abaana ekiro ekyo kyagamba Kenzo olimba abaana abo Kavuma Dauda ye yasaba Kenzo n'amusaba babeere mu video. Kenzo did not have those plans sebo neyanziza Kenzo did not have those plans ekyokubiri Kenzo okumanya is ekisinga okunyiza. I hate people who are hypocrites whereby you think nti abantu ogenda kujja obabuulire osige ekifaananyi. Nze ngenda kuwayo example wano French Montana yajja e Uganda bannamawulire ne mutunuuliza kamera mu Kenzo n'abagamba French Montana yazze kulaba ye ne bamukufa abali behind the scenes twaliyobire tufunye emails nga tumanyi French Montana settings off from US nga azze kulaba ba Triplets Ghetto Kids. Gwe email ngozifuna otya? By the way twagala okumanya gwe ne ba Ghetto Kids bano nze okuba twali ebweru mu ba Ghetto Kids ndi taata nyinza okugamba nti olugendo lwabwe olwa group eyasooka okuli Bashir Lubega gwe boyita Ada okuli Tumusime Fred ali wano okuli Isaac Tumusime ali US okuli muchala wa teacher back then Muchala Sarah Kavuma, we hold her of high regard Bambi because she was one of the genesis we started with okuli Patricia okuli omugenzi Alex abantu abo bonna passport ze bali batambuliddeko I made them. Go akola passport says on my own money. Go akola sent passport z'abaana ku lugero lwasookera ddala. Yes, it was January 2014 nga Sitya Rose yafulumye emyezi ng'ene etaano emabega nga Kenzo atambula ensi n'ensi nga abaana bo mukomera bateeka mu kamera ne basigala e Uganda nga bakyabeera ku kyebusaabala eri bapangisa mu kayumba akabye ennyo. I don't want to brag like he did. I want to say Kavuma Dauda is very hardworking. Atayiga yajja mu industry nayiga ali very creative, ali very hardworking. Ayina abaana bawera 36 nze neewunya tulina abaana babiri naye batumenya. Yayina 36 baaliisa buli lunaku.
So I authoritatively nkugamba ano abaana abo ku international level, it is my sweat that began their journey. Wava kuki ogamba nti abaana bano nino batwala ku international level batambule bagende ku nsi n'ensi? Mu nsi waliwo kye bayita ba vision bearers. Kavuma Dauda is a vision bearer. Kuba ya envisioning, it's called envisioning mu Luzungu. Niye mu nsi mubeeramu be bayita ba vision carriers. Nti Kavuma yayina ekirooto, ekirooto ekyo ne kitandika okukwatibwako abantu ab'enjawulo along the way. Kyova era ne Kenzo tetumugyamu nti yes he contributed naye international talina kye yali ayambye baana okuggyako abaana okuyamba ye. Ne wano we batuuse ogenda mu Britain Got Talent bikoze bitya? Abatulaba kambabulire guno omwaka gwennyini abaana ba Triple Ghetto Kids bali nominated in both America's Got a Talent ne Britain's Got a Talent. Njagala Kenzo aveeyo abalageo nawe yali acontributing. Kenzo festival yokka gye yali akozeeko n'abaana abo. It was in Canada. Era n'omuntu eyabayita sponsor yamugamba abaana abo baba tebajja sikuleeta. Abaana nga tebaliiko ku nnyumba. Tojja. Njagala abaweeyo shemu gye yali abatutteko ng'eva mu Uganda ng'eri mu Europe ng'eri mu US tubale shows eyakakuba gye yakuba ku Staros. Tabatwalako ku bweru. Talina bwe yali abatutenze personally. Simuyinako any personal attack because mwami nange ndi mwami alina amakage nyina agange mukubi wa muziki nze ndi psychologist, I'm a politician, I'm a businessman like he is. So tewaliwo any personal grudge mboba twali naye let him not brag around tuwe appreciation omwami Kavuma Dauda kubanga yeye akoze kyonna ekisembayo okulaba nti batuuka bye bakola ki ate okumanya omwana alina magic. Every group where you have where you have Patricia and phasing out. You are no group and succeeding and everybody be bakola. That is a very, I think we should give credit to people. In the Rachi na get the interview. Navano ningenda n'abaana ba Ghetto Kids mu award. The Awards Awards is at 2015. Nali ne ba Ghetto Kids sali on Kenzo. Ani oyo byonna ani abibagoberako okugenda ebweru? Kyengugamba nti nze all I've always done with Kavuma is be a father. Kubanga nyina travel effort yeyo, it is merely Kavuma Dauda. Not Kenzo. Nanga kenyini sobola kukwata ne bragging ngambo, but one thing I can't brag but I'm so proud of nti the vision I saw years ago. Ngabaana abo mbalaba bafunye popularity nga na internet na bakubera yamanyi nyonga bwedi today na kwata akasente kange mu bulumi obungi nenzija ne ngamba eno talent we sijikwata ku mukono tegenda kuyita era ndowooza the world has proven you wrong twogere ku achievements tuziwulire. Okoze eki na mu kaseera kano baba bakwatako? Olugendo lwabwe lwasookera ddala ogambye lwali oddi? Lwali mu London, bajja mu London. Nagamba Kavuma ne mugamba mu Feb ku lunaku lwali lwa Valentines. Ne mugamba ngenda kuteeka ku nnyonyi esooka mu bulamu obwo n'abaana abo bonna. Era nakikola. I can proudly say it kubanga bajja ku event gye bayitanga Bubbi City House UK show. Yali young, yali mu Royal Regency. Alien Skin wagenda okuyimba. Abayimbi bonna we bayimbya ne beefula nti batabu. Ono Jose Jobs link gyatero sinzira. Aha, naba promoter abalala. But Triple Ghetto Kids wena bateeka 2014. Ye show gye bayitanga Bubbi naleeta David Lutalo, nendeeta Maro, nendeeta omwana wa Gagamero gwe bayitanga Edith K. Waliwo omuwala yitanga Ebotasha, Mebo ali Dubai, n'abantu abalala. Show yatambulirako abantu bangi. So it's not like it's bragging, but the thing is, Kenzo njagala abaweeyo ekintu ekyo. Zengena kukiriza mu nkube emboko nkaaga ku kamera. Show gye yali abookingidde abaana abo naye nga kwali n'abajjano either n'abatwala US oba UK oba Paris oba USA. He has never. Bwe bajja eri ate kuba yagikola nga ya Mwafrikaano naye ate bwe bayi eriyemu. Naye nze mmanyi buli wabeerayo trip. Mu Europe yonna tebagendaako na Kenzo. Njagala ombulireyo wa. Kuwa trip zaabwe zonna nzimanyi. Mu Europe bakagenda mu nsi ndowooza ziri bbiri. Gwe wagulawo kuuli abaana abo ogenda mu Europe? Of course. Basookera United Kingdom. Enyonyi yaabwe yasooka. Passport ogambye gwe wazikola? N'ez'abaana abaliko nzi yazikola. Abato.
Esawo zina abaliko. Abaliko kati bwe mwala Britain is got a talent. Wazikola. Nzi yazikola. And those young men and young girls are my family. Era bombuza kwa achievement zange zisinga mu nsi nyina achievement ngezo. Achievement yeso neziwerako nekanyimenyeke ziri major. Achievement yesoka kubati mukama Mungu ambadde obulamu naye nasoma. Achievement eyokubiri noza kuba kuzaala nesigenda kyenyumirizamu naye achievement yandibadde eyokubiri kwesimbawo ku bwemopi. Achievement eyokusatu abaana abo buli bwe mbalaba I just feel so proud of myself. Kwesibalya ngamwadde n'ekikumi. Lwaki oteekamu? Sijja kugamba pasembu nteekamu but I just lay a hand. Kubanga omuntu yennyini abeera nabo kavuma atuwa his exemplary nti akola in all toil, in all turmoil, in all economic hardships. Namakinga sure abaana balya, namakinga sure abaana beebaka, namakinga sure abaana bajjanjabwa. Eddie Kenzo yabagattako ki abaana abo? Wandimbuuziza the other way around. Eddie Kenzo baamugattako ki? Because before the City Loss video, he was not known even beyond Ibusia to the other side. Sebo, go ayimba Stamina. Stamina yakoma Uganda. Busia aliwa. Busia ali ku side ye Uganda ne Kenya. Kati side ye Kenya Stamina baite bamumanyi. Eyo sizalawo. Sizala, I'm being honest. Nze I look at music. Before City Loss, kyogamba Kenzo yali w'amaanyi. Mbulira yali ayimbye wa mu international shows ezisaliza abana Uganda nga bamuyisa ayimbe Bulaaya. Nga teziri mouth culture. Nze mulabye kuva we yatandika. He is a great artist, no doubt. Abana ba Ghetto Kids. Be bamugattako. Ekibuuzo ensi kyerina okubuuza because eno video bagenda gitema manyi nyo bagenda gitema. Ekibuuzo kye mulina obuuza abaana ba Ghetto Kids bagatta ki ku Eddie Kenzo should be the question. Bota ina kyabagattako. Mbuli tindage kiriwa. Kati katusokere ku kiri kyogambye. Abaana ba Ghetto Kids bagatta ki ku Eddie Kenzo. Eddie Kenzo yafuka omuyimbi eyasooka mu Uganda okufuna video. Baba kwetuli. Okufuna video eweza milioni 18 back then. City Loss. Era nsubya City Loss is one of the most followed videos in Uganda on YouTube, even up to date. It's an achievement for Eddie, no doubt, but it's not because of him. Why ayine ebiyimbe byasooka ebya tabo no ekitali kiyimba yimba. Ayina hits ez'amaanyi, but beyond that yavuka wa tabo up to today. Kitegeeza narrative yange ntuufu nti before the Triplets Ghetto Kids he wasn't that big. Before City Loss. Yali w'amaanyi okutuuka ku iyo level. Yagenda mu BET ng'agendedde ku ki. Bagamba wali omuyimbi we Uganda ayimbye nnyo wali omuyimbi we Uganda ayina abaana abaazinira mu video ye. Yiga tugende empola. Mu kugenda mu BET. Banominatinga audio. Banominatinga video. Viewers Choice Award. BET. By the way, some of the things about Batamanyi, I'm very analytical. Tebagamba best audio song. Viewers Choice. Tebagamba best artist. No, tebagamba best artist. Ndi abantu b'ensi balonzo oluyimba okusinziira ku baana abaazina bambi sympathy. Era mu BET bw'aba ya collectingayo incentives baana yandibadde abawaako 50%. Kyogamba kino kyenkubuuza yiga. Eddie Kenzo abaana ba Ghetto Kids be bamuzimba okutuuka waali kyova olaba. Let me tell you, mujjukire City Loss by the way ne twesagala kugera ku video kwa n'olunaku lwe baakola video baasula njala baasiiba njala balya bindaazi n'amazzi ag'ekikumi. Where you no location? I'm speaking from credible sources. Era bamwesibako obwesibi okubeera mu video nga bonna omanya nti video shoot eri wali divorce ali mu kushootinga ne mujja ne mugaba boss katuteekemukko. Kyova olaba bw'agenda mu America n'alaba ne Frank knows the truth. Frank ajja n'amugamba oluyimba lwafuuse lwa tabbu ku internet. Eddie Kenzo yalinyirawo Enyonyi n'akomawo ne baddamu ne bakola oluyimba video eri official. Eno gye bakolanga mu Kalamoja eyo bayali Kalamoja. Lwaki yaddamu video eyo singa abaana bali tebamugattako? Mwana mukano kagundi ka challenge bikoze bitya. Akalinga ka challenge bana nga bazina obuzina bwabambadde akakanzu
batuuza wansi obubwe bakola bitya. Ye video yasinga okusooka okutrendinga mu Uganda yonna. Lwakwa Kenzo kyalina kyasinga abayimbi bonna. Kenzo alika bajajja balika yabatereza. Ali fast. Kyogamba manyi ga bajajja. Amugezi, he's smart. He's smart kubanga yadduka n'akomawo ng'alaba bwana bugenda mu subsidinga. N'akomawo n'akola video nga tali bwomu nga naye ali nabwo. Njagala ombuli bwe yakoma okola video ng'ali yekkuba nabo bwe yabateekamu. Baalimu. That is why my narrative is true. Tunia video eri yasooka nga baana bali bokko tulina video nga mwali era zonna zaafuka za tabu. One of the biggest videos in Uganda ever. Kyeki kifuule ekyenjawulo. The creativity. Lwaki abaana babadde ku Britain is got a talent. Bateyo oluyimba lwa Uganda. Buli omu yabadde yeebuuza tebalina kyanjawulo kye bazze kuleeta naye buli omu akyakyebuuza. They are magical. They are, let me tell you, waliwo ekintu ekimu Kavuma agenda kujjukirwa nnyo mu history wa Uganda. Era I think the music industry should appreciate people like Kavuma a lot. Kubanga omuntu ajja abaana nga banaku n'abateeka ku stage. By the way, Junior nandi kisabye eggwanga Uganda mu appreciating abaddusi ne mu appreciating abayimbi. Kavuma should be given a ministry. He should be leading a ministry of art in Uganda. Because akoze magic twice. Let's say kale byabapatusha byamugwako bugwi. Nino ogwokubiri natwala bana mu BET bao basiba Paris bali ne bana n'abatwala mu World Cup. Ali mu biggest, by the way, let me tell you about Watamanyi. Why I'm so proud of the Tupes Ghetto Kids. They are the most viewed dancers on on continent Africa. Ghetto Kids. Kanchikudem Gwandaba, whether sitting on camera. Ghetto Kids, Triples Ghetto Kids, Uganda, are the most viewed dancing group on planet world and on continent Africa. To just statistics, Unforgettable is 1.7 billion views. Tell me another African. Wano mbalengenda okubuuliza. Ogambye Eddie Kenzo bw'otunuulira international level. Talina kiyagatta ku ba Ghetto Kids. Be bamugatta. Ayina kusiimibwa wa ku baana bano. Okusiimibwa kwe tumuwa teyabadde naye nga chance kubeera mu video. Ekyo tumwa naye era saagala mu nkwate bubi. My narrative was very clear. Internationally talina kyabayambye wabula be baamuyamba internationally yabayamba locally. Kuba locally tewali yali abamanyi. Wane waka. Ewaka tewali yali abamanyi ye yabayamba naye bo baamuyamba internationally. Kitegeeza buli omu yayamba munne. Yes, so the narrative shouldn't sense abaana gamba abantu abo twakwatagana ne tukolagana buli omu n'ayamba munne. Lwaki njogera bwentyo? Kavuma olw'okuba ali blessed has proved Kenzo emirundi egisukka mu 5 nti it was our help. Kenzo taddangamu kufuuka wa tabbu kusukka ku siti ya loosi. Naye kino kyenkugamba nti abaana bano bwe baagenda mu Kenzo mu luyimba lwa Kenzo bwe baafunirako ebyamagero balinye ku nnyonyi esooka bakyuse obulamu brand yali yani. Kyenkugambe nti role ya Kenzo yali locally ate y'abaana yali internationally. Kyova olaba abaana abo bakuprovinze all the time wrong all the time. Tibazzeemu ne bagenda ku bintu ebirala nga Kenzo tali involved all the time. Ne bagenda mu BET, ne bagenda mu waliwo project zotamanyi zetwagendamu. Universal Circus yalandikibwa Michael Jackson. Abantu bagenda kunyigira yiga. Kati nze ngonyigira kibuno. Because abantu bamanyi Eddie Kenzo akyusiza obulamu bw'abaana abo. Teyakyusa abaana abo bakyusa obulamu bwa Kenzo. Era nsubira akasente kayingiza ku YouTube buli mwezi. Toli YouTuber? Yali abakwatiddeko ekitundutundu. Obeerayo? Tasobola. Agaba kyejo. Bana bawulire tubamanyi. Babitugabye bidaka. Tasukka kyejo. Niyo mukola press conference centers bawe ennaku ssatu maso, but that's none of my business. It is his money. Naye my narrative is very clear nti abaana abo bebali banera oyo omutuufu mu maaso. Kenzo tujja musuubinga atwe ku incentives ezo zaafunye over the years using their name. Mwenga baani?
fenga abalwanyizi b'eddembe ba art mu Uganda. Kale katugambe nti mulwanira ba Ghetto Kids. Babanja ki Kenzo? Mu bya bulijjo tebalina kye bamubanja. Naye nga mu buntu singa yali abaagaliza yandibadde kubanga Kenzo alina kasente. Ekitegeeza temwina omusuwingira. Sebo nze ndi lawyer. Musuwingira wa? Nsobola okusuwinga ku bintu ebyenjawulo. Nga ki ekisookerwako ku Kenzo ku baana abo? Mulimba lwa City Loss, mulimu abaana ba City Loss. Mulimu abaana ba Triplets Ghetto Kids. Mwebali. Ebifaananyi byabwe byalabikamu. Mwebiri. Has Kenzo ever demonstrated to you nti ayina we yali asharinzeeko ku incentives eziva mu video eyo? Contract egamba ki? Contract gyalina mulimu abaana abali less than 18 years ani abasigningira on their behalf. It's called the patent right and the copyright law. By the way, bodda mu byamateeka ate tusobola musuwinga n'abawa billioni nga 5. Obuzibu buva walina empalana ne Kenzo? Sisobola, I'm just telling you the facts. Kankuwa example. Obuzibu afudde ku kikugamba nti abaana bano yabatuusa ku international level mu bitendo. Ekyo kye nawakanyiza. Singa yagambye abaana abo nze yabawa omukisa ensi n'ebalabako wano e Uganda nandi nekya international be baamuwa advantage eri okugenda ku international level. Ampeyo oluyimba lwe lumu olutuukatuuka mu kitundutundu ky'oluyimba lwe yakola olwa City Loss online. Mumpeyo oluyimba olwo olwa Edrisa Musuuza muganda nga Eddie Kenzo. By the way, this is not personal, it is professional. And I am president of federation. You are president baby. I'm not going to discuss that, but I don't think he's even worth it. Yes, I'm not going to be gundi endala. Oli president wa federation, sicho? Federation yabachi. Yabayimbi. Baba nabitone. Oyina abayimbi babiri bayina show ku lunaku ki? Lumu. Notimbako tobera partisan. Ono nawo yaguddewo. Oli agezo yamutimbye ddi. Kumfa abaana ba ghetto kati kola bwe yamutimbye ddi. Kenzo si president wa federation. Yamutimbye ddi Kenzo. Eddie Kenzo si president wa federation. Alien concert was announced yesterday evening. It doesn't matter, you a leader. When did Kenzo post? Yesterday. At what time? Yeah, he posted yesterday. At what time? I dare him on Chigenda kulia. Nenda, I dare him on camera. Kenzo posting a show ya alien skin. Kachino chigenda kulia yiga. Nenda kana what? Ayiga chigenda kulia. I dare. Chino chikubuulira. Nememba nga siri Kenzo. Kenzo is my friend. Ze mwagala kali ng'omuntu. Nange mkwano. Anzo kwanga si chali wange. By the way, temunfuna bubi. Kenzo yomuku bayimbi bemusingo banda bo mu Uganda. Soke tudde wali osoko komerere. It's not like he's not a good artist. Yeah. So gende wali wadde okomerera sebo. Obadde okomerera leka lwaki otubuzaabuza. I dare him. Kenzo ya postinze baba ya postinze before alien scheme. Which is okay. I am daring him now. Kati toina wo munenyeza nti babadde bategesa babadde balanga. How many hours? Bulida babadde badudde balanga bonna na ya postinze ko omu. Omu yazenga kibwatukira kivulu kyagudde bugulina ku bagulu. Kati Kenzo bo postinga video ya gundi ya alien skin or retract. Yasose. Abo postinga show ya alien skin, I'm going to retract some of my words. Na I dare you. That's why you postinga. What are you postinga? Simu yimbi. Alien skin simu yimbi. Or is he a president wa federation? Today mazima. I love alien skin era ne show nji postinga gyataddeyo. Bwe tudda mazima esaawa zonna de waliwo empalana. Bwembanga mulimu abategesi muli bategesi osegeera omuntu nakuteekako show nga mbadde n'embiranye kale wabibaddeyo mabega kwawo. Is it right esaawa zino? Simanyi ddi budde bwa alien skin bwe mwali musuubira naye mwana mugezi nnyo obudde bwe buno kati Uncle P nze kati Palasa was with him in London. Chameleon Muganda when ali muleseke London, right? But I think he blundered at the wrong time with the wrong person. Actually, he blundered with the blessed person. Omuntu gwe nasembayo okulaba alina kamera nnyingi zendabye wa alien skin yali Kyagulanyi. Kamera ebadde wali muganda wange. Ndabye kamera mbaziba n'amawulire nga basuka 80. Sikirabangako nasemba kye Kyagulanyi. Olono nga atugamba ki? Ate nno ng'abo bagamba je kiryawo. Naye ye ono omwana yatuloga bulozoba yajja n'akati. Bw'atulaba. Alien skin is the blessed generation today. Tuve ku alien skin. Tudde eno ku big talent. A big talent balungi naye. Tudde ku big talent katumalize ensonga ya Kenzo. Nze bwe ntunulamu ng'omuntu. Ku side yange bwe nkiraba. Eddie Kenzo azimbye
nze nganze akyusiza obulamu bw'abaana bano mbuza lwaki bwabanga yakola oluyimba his audio buli omu asitukira ku munne tetuganye buli omu yayamba munne naye nze credit esinga njiwa ampuliriza nze nganze njiwa Eddie Kenzo because he's a brand buli abaana bali kwe bakola ki because he was the brand that helped them locally and they managed to help him internationally to be able to be the Eddie Kenzo. Listen, Eddie Kenzo are transitioning to being a local artist, now being an international artist we know today. Chenkugambye nti siri wano kugamba nti Eddie Kenzo si wa amaanyi. That is not the truth. Chenze wano kugamba nti the narrative should be, I want to see Eddie Kenzo saying abaana bano banyambako kufuuka kyendi nga nange we nabayamba ofuuka kye bakola ki kyebali rather than him taking credit for the wrong things. Kiki ekisinga okuluma kyatwala ekinnuma nti ne ku lunaku lwa vidiyo abaana baali ebindaazi bino bikyekulidde bimanyi lwe bashutinga vidiyo tiyabagulira na kyamisana. ebigambo bino bikakasa kakati kanjogera ebigambo ebisembayo ku mawulire omanyi gwontankudde Seeguya president w'olugambo mumanyi Seeguya mukulu wange saagala vidiyo n'ogisala olemeteeka bigambo bino ku vidiyo ati sina kyezijamu abaana ba triplets Ghetto Kids kanteke ne soda wansi baayina ennyonyi nga bagenda kutambulira ku St. Brussels Entebbe nga bajja London. Okimanyi nti Eddie Kenzo through his contacts yalemesa abaana abo okulinnya ennyonyi eyo lwaki kisoboka ne tubakweka mu hoteli nga Seeguya w'olugambo yekka yamanyi we bali mu ka hoteli gye tubakwese paka bwe nabagulya tiketi endala balinnye Ethiopian Airlines. Lwaki yali abalemesa okugenda? I am telling you, when someone knows the truth, some people chena kugambye nti oli alina empewo za kusinga ggwe muli naive. Bannamawulire muli naive. Era respect gye mpa Seeguya since that day ne bw'osanga nga ovuma Seeguya nkukuba oluyi. Yandaga nti si journalist just. Nza kugamba nagula tiketi ez'okubiri after losing 25 million. Eza tiketi ezasooka kuba nali ngulidde tiketi abantu 9. Abaana abo ne tubakweka mu hoteli ne babagaana okucheckinga in Entebbe airport. Oyita ku Entebbe airport tolyangako story nti abantu babalemesa okulinya ennyonyi. Bibaddewo ne mabegaawo. Kati nze kyekugamba sijja mukwata nsobi ndala ekyo naliwo. Omukazi natugamba you people will not board. Kinebuuza. Why would Eddie Kenzo? I don't know. Ask him. Alemesa abaana. Ask him. Go put a camera on him. These kids were breaking through. They broke through. Ne bamusinga. Natumye omuntu nalinye ennyonyi yali patina wange bamuyita yani Eric. Nalinye ennyonyi n'abakima in person. Yiga. Byenjogera biriko records bwo oyagala nga oli Seeguya wangabi. Yiga oli wangabi. Ndi wachi? Wangabi. Buuza Seeguya mubuuze abaana ba Ghetto Kids balemererwako okulinnya ennyonyi lwe bali bagende London. Omubuuze ennyonyi yasooka bwe yalema twabakwekako mu hoteli ne tunoonya omuntu atuyambe tubayise ku kisaawe bajje London. Olwo nga bawanise nnyo ebbanga okusinga yabaleeta. Ebbango baliwanise okusinga yabaleeta era baali buyisaako dda. Bayimbye bali abaana si bayimbi. Just bazinyi. Alien Skin mwagamba ayogera mumuwadde wiiki 2 kati akubye ekivulo kisoose in the history of continent Africa in 4 days. You are great young man. Tekinawa kubeerayo. Maama jjajjange n'akemeya ogenda kulaba abantu abali ku Freedom City nga bali wabweru basinga abali munda. Nina kikuddamu. Nasemba okulaba kamera zendabye Alien Skin ku Kyagulanyi. Why tova ku kamera ya wansi? No other artist has ever done it again. No even a politician. Not even Besije. Not even any one person. Alien Skin. Ye muntu gwensoosa okuddamu okulaba aliko kamera nnyingi okusinga okwenkanankana Kyagulanyi in my lifetime. I've been in this country, Uganda, ne Bulaaya mu myaka 33 gye maze ku nsi. Who is Alien Skin? Alien Skin is the new chosen young person that the world despised, but the world has appreciated. Ate mu mwerinde, he's still doing wonders. Yiga. Mwana yagamba nti amaanyi gampedde. Kimenke. Gemanya agaliko. Era ngenda kuba musaale to witness history. Kati nebuuza lwaki nesimba mu kalulu akawedde.
I always want to be part of history. Ombuziza kwa triplets Ghetto Kids, they've made the biggest history. It's the biggest brand you have in Uganda musically. They have traveled to different countries. Yes. Ezenjawulo. Wakabatambuza mmeka oba connections wakabafuniranga mmeka. Ekyenjawulo kyotamanyi nze sibatambuza. Connection. I am the back nze ninga bwogamba nti taata akubye abaana emiggo naye baddukirawa. Ndi maama bachita good cop, bad cop theory. Kavuma always comes to me not as a person he worked with before, but as a friend. Nkugambye passport ze balina kwe batambulira. Go zikola. Majago. Ejo gye basoko okulinnya. Connections endala ata ogenda mu international. I have been involved in a lot of their trips. Naye setaga kuvaayo kwogera kino na kino na kiri. Era credit yonna ngiteeka ku Kavuma. Byonna mu bufunze omukulu wa wali Salama Road ani mukulu Edrisa China kye yakola yandikutte kutaka sente ku account kuba kalina kati kibosira inamu akasente ka federation babawadde bilioni 42 babadde nga bazibawa nze andi nkugamize ndi politician. I know I get access to information that some of you cannot get. Mu bantu baba yawulizaako ne ba Ghetto Kids abawulireko abawe nnyo kubanga ate yiye yabafunamu nnyo okutuuka awo watuuse ku mugaati balina obbeera. Omanye ennaku zino yiga ennaku zino Kalebula asibya ate kiki enjogedde nti Kalebula. Let me authoritatively say this on camera. This is my thesis kumu abasomako university and this is my narrative. I am not afraid of anything. If you ojukira mu COVID Farouk Sarkozy nalimvuddeyo ko nenkyusa ebigambo byange because I was saying the truth. Byenkugamba wano mazima. Njagala eno video bw'oli gitya okoleyo video ey'okuleeta obujulizi. Njakuleetera embapula bweziti eziriko nkulaga ejjane y'aba triplets abo b'ogamba. Emails and emails. See emails, documents of visas, emails, passports, what. Omwana oyo Kavuma era I give him a lot of credit. Ensi yandi mususudde nnyo ng'akyali mulamu. Kubanga akoze ebyamagero. So I don't want to retract my words, but ebigambo byange biri nti Edrisa Musuuza vaayo gamba abantu nayamba abaana bano locally naye abaana bano banyamba internationally. Bigambo bino yabyogedde n'ebikuluma tebyannumye just nadde nzijawo bulimba. Kyensonga lwaki naawe ompise kuba nabikugambako emabega sikyo emabega bye wabingamba wayise emyaka ng'esatu naye nalabye komenti eyo neŋŋamba omusajja ate be yaŋŋamba nga tuli ku mmeeza eyapostinze komenti eyo teyabadde vice president waba blogger si ye president kati Rita Kagwa lwaki yagipostinze kigeze ebintu abimanyi. The world knows. Sometimes they just nagambye abayimbi balina narcissistic behavior nze ndi psychologist befuula nti nze nyina omuyimbi wange Grace Khan. She's trouble. Nakola wasayininze Grace Khan. Yeah. Ali atya ye. Omuyimbi wange gyali eno omuyimbi wange akyalina ebyokukolebwako bingi. Aliko empewo z'ekikawa makituufu. Buli omu alina empewo. Eza Grace zekankambwe naye muyimbi wa tapo. Lwaki wasayininze Grace Khan? Webale kumbuza kibuuzo ekyo. Ojuka ekibuuzo kye wambuuzizza nti lwaki wayamba abaana ba triplets Ghetto Kids. Grace Khan y'omu ku bayimbi abasinga okuyimba mu Uganda abataano abasooka. Abakyala. Sikugambye nti ye muyimbi asinga amaanyi. Sikugambye nti ye muyimbi asinga sente. Naye ndeetera abayimbi bataano mu Uganda abasinga okuyimba ba vocal. Abayimbi bataano abasinga okuyimba bemanyiize. Ruth Kuganja tanatuukawo tatuuka na mu kitundu. Mumanyi Ruth Kuganja mumanyi ayimba abatayimba ayimba naye tatuuka mu kitundu bulungi naye tatuuka mu kitundu kya Grace. Akana kayimba. She's not 50% of Grace's ability. Ngamba muzinganze mbadde nkugamba abange kati kankubulire mu Uganda abayimbi ensi nino omwana bamuyita ono Zafarani ayimba Swang Zavin tatuuka mu kitundu kya Grace. Anti nkugamba bange bungana kwongera omulala Karona Antonio ayimba mukwano gwange naye tatuuka mu kitundu kya Grace. Karona Antonio she's a star. She can sing well. She has hits. I know limba lwensinga okwagala oliwa oyo Karona Antonio akuba watabu naye tatuuka mu kitundu kya Grace vocally.
kati kankulage mu kuyimba kuzina mu industry omayenda twagamba nti omuntu bwali atama kanguzeeyo yiga otandise okwononeka kate wali bwotyo akanguzeeyo yiga tewali bwotyo ojjukira abazinyi be bayitanga twayinangawo ono guy manager wa kana kapiripiti yani wembulemo asi wembulemo anu yana wa kapiripiti waliwo omulenzi oyo yazinanga bamuyitangani atali wembule waliwo wembule waliwo ediwizi waliwo n'omwana omulala balinga basatu ediwizi ono wakavi ogamba ibra bwembo ye manager wa gundi manager wa kana akalenzi kalwatata ring rapper Uganda no yalina abazinyi aba ababiri bya by the way sabazinyi abazinyi era nga tuyina Buwembo ibra Buwembo nga tuyina ediwizi nga tuyina ne wembulemo nezireeta obwana ne bubayisako eggaali obwana bulinnye ennyonyi obwana bukoze record tekitegeeza ne Wembule naye alinnye ate Wembule atambulidde ku bano ba Ghetto Kids Wembule y'omu ku choreographers ba Triplets Ghetto Kids okay yeah era akolagana nnyo bulungi ne teacher as far as I last knew maybe nga kyakyukamu naye ababe abazina ayina abazinyi be naye era bano bajja from the omuntu nga mulungi nze nkulya Grace is a great artist one of the greatest this country will remember bagambe nti Grace Khan tochikomya ku Grace Khan of course she's a diva she's cute she has a cute baby bagala collab na alien skill Eza baya tabu nyo togera jisaba so mukuru alien skill nze manager wa Grace Khan bade nduzo baka bwange buno ku UGX babazi kundi ya celebrity track saba tusaba yoka collabo tujja kujjamu buntu naye yeah Grace is one of the greatest you've ever had omwana Charles yagamba oh my lord I want oli wa mutawana nnyo you man all season I know yiga nga tuwunzika yes sir because toina kagambo kalungi eri Kenzo ko wadde tunja tuwunzike ng'omwaka gamba akalungi yes ate onkute bubi Eddie you are a very great artist kasigenda kwogera naawe nga Kenzo omuyimbi kanjogere naawe nga president wa federation je nsuubira nti esobola okuvaamu omulamwa time to come I don't agree with it totally but it is in existence tewekubira ludda mu bayimbi duko posting alien skin kwa bino tugenda kukwata accountable yazo kimukakata ko kupostinga kimuchi like chobola simulagira mosa I'm caution muluzungu bachita caution mutoina muyimbi gwotakolagana naye siira muyimbi gwesikolagana naye jasobola kuba ina alien skin esawa zino sina alien skin esaza kati nyina Grace Khan tonkuya esawa zino yaliwo aine chivulu alien skin ngenda bera ku kivulu kye naye abantu mbayita ne wa palaso bagende naye alien skin mujuze eyo nnyo ate eriyo akubakole batya andi kati olaba ne gundi zimatawinga kampala erimu abantu milioni 5 wagise erimu milioni 7 bulira ekifo ekiweza abantu emitwala 3 alien skin akibagambye n'abagamba yaba bagizi be bana abasigadde mu kibuga abatagenze rugogo bagenda okulonderera naye ate bagenda okulonderera yagera kwendera bagera kwa banjo okusinga lugogo my brother is before oli wa mutawana nnyo you are man all season yiga maliriza Kenzo muwa obubaka Kenzo ngabe mugambye naye kiri kyomugamba mbu wakita posting show ya alien skin si kyampaka simugambye nti wampaka posting ngambye muwa amagezi ng'omuntu omukulembeze w'abayimbi mu federation y'abayimbi tobeera partisan leero palaso w'amaanyi vice president wona encha alien skin agenda okubaako ayinza n'okubayitako mwenna so wandibadde omuntu obeera wakati beera taata okubeera ku safe side aposting na alien skin amuposting I dare him okola ki kekagamba kasembe I dare him to post alien skin bamuyita yiga sajja wa amaanyi honorable ogenda kutamu esimbewo nzija mu kalulu nkomawo oyagaza kyawulwa kalulu anti kati obukulembeze bw'eggwanga bantu bali bakumanyira Lubaga ate eri wagenda yoti eri nagendayo kubanga ekibiina kyali tekimpadde kaadi mu Lubaga nga tesobola kwesimba ku muntu ekibiina gwe kiwadde kaadi
so nze ndi munamateeka amateeka ngamanyi bwe bakuwa toolye okulya kye abalala balya ne bazikira anti bye baagala obbawo already nze mbirina. You're rich? I'm not rich but I'm okay, I'm comfortable. Njagenda kwebungereza eyo. Jobs link mukama wange muganda wange omwana divorce matoko zimbeera naye wano ayiranye ku papazi wano akanya kimu kumbuuzaako ekyo ekiro muganda byokola mbyagala Jobs just wakwasigamba atukola ekintu kimu tukyazeeko n'omuyimbi wange ku programu yo emu bweti muyimbi w'eggwanga tomumanyi naawe ni Gwescan tutandikira awo naye bannange oyo mwana wa tabbu agenda bakuba endongo naye baana mmwe ate gwe wulira Grace Card ne Alien Skin tebalina njawulo amagezi balina mangi ge gabatawaanya kiki ogenda otutereeza mu Grace Card kikibulamu kati agenda kukyusa embeera z'abadde alina ze mumanyiddemu enkadde omuntu ku international level. The sky is the limit. Engalo zange ziyiseemu ba triplets Ghetto Kids munjega za kyekira buli omu amukisa gwe si buli anakuyita mu ngalo ajja kuba Grace is going to be one of the greatest artists Uganda will remember in the next 50 years through my hands. Nkyogedde wano leero ndooza mukaaga. I don't know whether leero mukaaga ogw'omukaaga 2023 jjukira ebigambo byange nga bwe nakugamba biri emyaka 3 emabega. Grace agenda tuka olunaku nga y'omu ku bayimbi abasinga amaanyi mu Uganda. Agenda yimba mu Royal Agency soon. Obo busonga butono nze kenyini nze Royal Agency. Ne bwengera kati ngamba Grace agende ku trip kweze ziriwo agendako. Lwaki nze tonteeka ku gaali ebbanga naye tukulaganye ntambudde ensi endala zonna ez'omuddungu zonna nze mazeeyo ngenzi baline ku show yange nga siriiyo show yange ye Dubai ebona tomanyi JICC Jackie Jana badde anti sponsor wa Shena baida of course JICC gamba nzo mukuba sponsor bokuba I'm part of JICC banange Jackie Jana mukuru uno wanangambe is part of JICC. JICC batekamu ensimbi wano ku celebrity tour kubanga tambula bulungi mbeera nnyo mu Dubai yawo nezija nemba kyankalanya nemala nenfuluma be bantekamu visa ticket byonna okubanga ntambula bulungi nnyo Uganda agenda okulambulako wabweru awo wabweru wa Uganda mu Dubai Alain Sharjah Fujairah agenda simanya Abu Dhabi genda Murakabati ali awo wakati mu Dubai awo wabali mu Murakabati byonna byowuli ebifo ebwe bityo Burj Khalifa byonna JICC batekamu akasimbi enamba y'essimu eri mu kabokisa nga bulijjo bwentero jimba ng'omukulu yiga agambe be bamukuba I am part of the JICC family. JICC. Big up Jackie. Mchala mulungi nnyo ali pole pole nnyo ntagonda nnyo ajja ttama because wobeera bwoba mugonvu nnyo buli omu ayagala abe akuyite mbwati like sigamba nti yes my message to Jackie tujja kikuba time ejatuuka nga fa basinga njagala abeere muntu nga akaluba mukko saagala abeere linienti nnyo eri abantu waliwo mba njagala Jackie ayombe naŋŋamba abo baleke naawe tumalirize muganda lero tambudde n'omukulu yiga tujja kuba tukolagana next episode ng'aleese obujulizi nga webaawo nga pati evudde n'ewakanya byawakana ng'alina fayiro ku fayiro olanga bwe twatwala omusango gwa muzeeyi nti yawangula kalulu ne batugoba mu kooti kudodogera kugenda obujulizi weebuti mbeere bulungi kasita byengeddemu awo embooko nzitya sitambula na mpale za ddabo nze mbatadde. Thank you.